Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale gowe nali ku mukuto gwa There is Still Hope kwagala nnyo yonna gy'osinzira okutulabira mwabali e Uganda mwebale abali mitala amayanja namwe mwebalege kama tukwebaza olwaleero tukuwa ekitiibwa n'amatendo eyatwaniza okubeerawo ku mwoyo waafuge okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kale osobola okuba ng'olumbibwa mu nsi ey'omwoyo ng'ate otambula bulungi ne Katonda. That is the question. Otambula bulungi ne Katonda, okola Katonda by'ayagala, naye still n'osigala ng'olumbibwa mu nsi ey'omwoyo. Kiva ku ki? Abantu bangi tubanenyezza. Oyo muno n'akukubiraga n'omugaa kikinahanaga siri bulungi like nalumbiddwa n'omugaa gwe wayonoonye. Era nga wasuze mu bwenzi, simanyi gwe wakoze eki, simanyi kati baba bamanyi nti spiritual attack yonna eva mu kwonoona nedda. Leero njagala obeeko by'omanya ku kulumbibwa kw'omwoyo. Si buli kulumbibwa kwonna oba omaze okuba ng'okola ekibi. Oleme okwesalira musango, kuba bangi twesalira omusango. Buli ofuna attack yonna noga Mukama oba nayonoonyewa oba kiki kye nakoze. It's not like that. Kale mu biseera bye eby'eddembe ojja kusoma Peetero ekisooka 5:9 awuluguma alinga ki pologoma oyo omulabe. Abefeso 6:12 awo tuba tugenze mu nsi ya mwoyo. Okubikkulirwa 12:12 bakulaga nekya ya mulabe Sitaani eri gye yagwamu, n'okubikkulirwa 12 ate 17 tujja kubisoma mu budde bwo obw'eddembe. Kakati njagala owulize kino, bw'okubeera omukkiriza omulungi akola okwagala kwa Katonda si garanti nti togenda kulumbibwa. Example, Yobo. Kufe fena balwana ani yali asinga Yobo obutuukirivu. Tuli wano tuli basiina beerere. Who was more righteous than Yobo among us? No one. Naye okulumbibwa kwe yalumbibwa waliwo yali akulumbiddwako. Andi bwe tuba tulowooza okulumbibwa kwonna olina okuba ng'oyonoonye. Teri. Yobo yalumbibwa n'akubwa ebintu spiritually, mikwano, buli kimu n'omubiri gwe gwonna ne gukubibwa. Naye he was more righteous. So ng'okubeera omukkiriza omulungi tekikuwa garanti nti tojja kulumbibwa. Ekintu ekyokubiri ky'olina okuba ng'omanya olunaku olwaleero nti experience spiritual attacks does not mean you have done something wrong. Nti gwe okulumbibwa mu nsi ey'omwoyo tekiraga nti wayonoonye. Manyi bwe tumaliriza nga twewaayiriza. Omanyi Sitaani waatyo mulyolyomi. Sitaani asobola okuleetera you convict yourself. Tandika okwewaayiriza, notandika okulowooleza agantu agataliiyo, n'ogeesibako n'ogeetikka. When you have not done, nagamba n'okimanyi aleka wayonoonye. Notandika okulowolereza oba wenaabeeredde wali nayogeddeyo ekigambo ekitali kirungi, oba notandika okuba nga okomekereza nga you have admitted ng'okkiriza nti wakoze ki wayonoonye ate nga tonnaba kwonoonako. So Yobo teyayonoona naye yafuna okulumbibwa okwo Mukama yalina kyayagala kibeewo. So gwe okubanga osisinkana okulumbibwa okw'enjawulo okw'omwoyo oba mu nsi ey'omwoyo tekiraga nti oyonoonye, wabula kandi bakabonero akalaga nti omulabe si musanyufu. Devil is not happy. Engeri gy'otambulamu obulungi n'ani ne Katonda. Kati nga aleeta obulumbaganyo obwo akudaivatinge, kuba abamu we tulumbibwa tutandika kulowooza birala, oba bansindikidde mayembe oba bandoga oba mukyalo jjajja ndoga. No, kati oba agenzeko mukyalo n'ogamba oba gwe nawadde sente yazitutte mu ssabo, notandika okulowolereza ebyekisiru ebitaliyo. Kati notandika okuba nga oddirira mpola mpola. Okitegeera? Ekirala, living obedience to God can help can help reduce spiritual attacks but won't eliminate them. Digo okubeera omuwombeefu agondera Katonda. Buli Katonda kyakugamba
abatanana nakimalayo nga bakikoze dda. Ekyo tekiraga nti obulumbaganyi bwonna obw'ensi y'omwoyo togenda busisinkana. Wabula obugonvu bukendeeza obulumbaganyi mu nsi y'omwoyo butya nti Katonda agenda kubeera waakulwanyire. God will fight for you. God will stand on your behalf. Nsi entalo ze walisisinkanye Katonda yaziyimiriramu. Because they have battle, wali entalo Katonda zalwana nga tomanyi. Nga tolina nakyo manyi nga azirwa nga waleka ne lukusisinkana lugenda kukumenyaamenya lukuleke nga ne keesi baguze. Tisobola kuleka ng'oyimiridde. Kati zo nga akola ki? Ayimirirawo n'azirwana kubanga oli mugonvu gy'ali. Obedience is better than sacrifice. Wasoma Samwiri ekisooka 15. Okitegera? Naye ekyo tekijjaawo nti ojja kusisinkana entalo ezaaki okulumbaganwa mu nsi ey'omwoyo. Kati ogamba naye Mukama nze omuntu omwetwaza awulira buli ky'oŋŋamba, oŋŋamba kola kino nenkola, naye era n'oleka omulabe n'akola omulimu gwange n'agukuba. It doesn't mean that. So njagala obeere ng'okimanya oleme kuddirira ogambe kyaleka nkola na byabwerere kubanga newe gye nkoma okubeera omugonvu eri Katonda sitaani yakoma okunnumba kyaleka ndagira bwerere. So must be careful. Kale when doing God's will you will be attacked. Njagala okimanye nti sitaani yali ajja kulumba mu ngeri yonna. Bulijjo okoma okukola okwagala kwa Katonda sitaani ye tasobola kukuleka agenda kubanga ate akulumba. So ekyo njagala tokireeta as a clarity sobola okuba ng'okimanyi kuba abantu bangi twesalira emisango tugamba nze mba ntambula bungi naye Katonda ate lwaki sitaani annumba. Entalo ezimu ez'omwoyo zijja kutusomesa nga waliwo eddaala Katonda lyagala akutwaleko. Kati alina aleeta lutalo lukumaleko emirembe obe nga teweetegeera omunoonye. Ekyokubiri, oluusi luba lukubye bituli mu bulamu bwaffe. Obulamu obwa bulijjo tuba nga osobola okukola ensobi nga tomanyi n'otambula naye ng'olina oluggi oluggulero waggudde kati nga tomanyi. Kati sitaani n'ajja n'ayitirawo. Kati olutalo lwe lujja olw'omwoyo lukuzuukusa n'ogamba kyaleka kino kye nakola kyekyagulawo oluggi n'oggalawo. Okitegedde? So kitulaga tituyinza okuba nga tulina ebituli mu bulamu bwaffe bye tubadde tetukola ki tetumanyi. Naye ate tekijjaawo nti oluusi kabonero ak'okubanga omulabe yaalumba kuba devil can attack you nga it is devil's plan. Kati olina okuba ng'otula wansi before nga tonatandika kusaba olina okumanya buno obulumbaganyi buvaawa. Waliwo we nayonoonye? If not, kati obanga waliwo we wayonoonye essaala gy'osaba eba yanjawulo nnyo n'oli afunye obulumbaganyi nga sitaani amulumbye obulumbi kubaako kyasaanyaawo. Kati gw'obeera mu repentance, that's the only prayer you can make. Kati ate oli abeera mu fire. Okitegeera? Kati ate oli nga Katonda akireese ali mutendeka ate ye aba asaba Mukama mpa ekisa mpite mweno embeera nsobozesa nzitoweredde naye neetaaga mukono gwo. Tola nti saala za njawulo. Kakati otabitegeera muganda wange ojja kukuba Katonda fire ate nga tekisoboka. Kale Yesu muwe obulamu bwo. Gamba Yesu kwebaza olwaleero kyeva nkuwa obulamu bwange era omulokozi era Mukama waabwe onsaasire tali butuukirivu bwange naze n'omusaayi gwo ntukuze kuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Kale leka netwolemuko katono bwe tudda tulina ebingi bye tujja okuba nga ate twogerako ekiro ekirungi. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 31 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.